Kadama TV, Kadama ayagala ku magezi agamba nti nno boosi we yamugambye oba alya beef. Bwe yagambye boosi we yamubuuzizza oba alya beef, Kadama n'agamba ya nsobola okulya beef, n'amubuuza oba amanyi ogifumba, beef amanyi mufumba, Kadama n'akkiriza. Kati Kadama n'alowooza nti beef ono wa bulijjo ow'e Uganda okuleeta ennyama ne mulya mwenna wamu. Naye kyamubuuseeko Omuwarabu okuleeta kiro ng'emu ey'ennyama etali mu magumba, n'amugamba nti agifumbe agirye yekka. Kati Kadama ayagala kwebuuza ku mmwe, Abawarabu tebalya nnyama beef, ennyama etali mu magumba tebagirya? Era agamba lwaki baleese ennyama ne bamugamba ye yekka abaagifumba era yekka abaagirya. Kugamba alina okwekengera okwo kwe yeekengeddemu, n'ayagala abuuzeeko ku bakadaama banne alabe nti ne mu nnyumba gye muli bwe kityo bwe kiri, nti Omuwarabu bw'aleeta beef owaka tamulya oba amulya. Era bw'aba amulya lwaki bo bagamba family eno bagamba tebagirya beef. Omanyi obeera omuntu n'agamba nti ali nga talya nnyama alya just vegetables. Kiba kitegeeza nti osobola okyandastandinga nti ono omuntu talya nnyama, alya just vegetables. Naye kaakati ye ayagala kwebuuza lwaki baleese ennyama eno ne bagiwa ye yekka agifumbe era agirye yekka. Waliwo omuntu gwe kyali kituuseeko oba tewali muntu gwe kyali kituuseeko bwe kityo? Abawarabu balya ennyama erimu amagumba oba tebalya nnyama etali mu magumba? Kyayagala okumanya afunemu ekyokuyiga oba awabulwe nga tannaba kufumba nnyama eno kugirya, kuba ye akyekengeddemu. Okusinziira bakadaama be bagenda ne banyumya story zaabwe nti bandeetedde ekintu okuva wabweru aba nga ku tugamba ne babeera nga bagenze ku restaurant ne bakuleetera ekintu ne bagamba okirye wekka, ate ogenda okirya wekka ne kikufuukiramu obuzibu. Kati ayagala kumanya ennyama eno agirye oba tagirya. Ssebo wasuze otya? Asuubire wasuze bulungi. Nze nange ndi bulungi. Simanyi empeereza yo bambi wali tuteerayo eddoboozi, buli omu n'ayisaawo ekintu kye, buli omu n'ayisaawo embeera ye gy'ayitamu, ne tuyiga bingi. Nze embeera yo ne nkuwuliriza ne nfolowinga buli kawundi konna, kasikiti konna k'oteekayo. Kaakati ensonga eriwo gye nsaba bampeeko ku magezi bakadaama bannange oba bakyala bannange. Nze ngenda kuweza omwaka mweno ennyumba gye nnimu nga 15 guno omwezi ogujja. Naye mbadde sifunangako nabo buzibu, baadde bantu balamu bukyanzija, tebabadde bantu babi, nga bansasula bulungi, kale nga buli kimu bakimpa nga bwe nkyetaaga. Naye nga bw'omanyi nti tubeeramu n'embeera eyo beekengera, wadde baba bakwagala naye ate kali tekeebulizaamu. Olina okuba ng'obeekengera kubanga nabo era si bangu. Kati bulijjo baleeta ennyama eno batera kukozesa ndiga, nze ndi Saudi Arabia, bakozesa endiga n'embuzi. Era bwe baba baleese ennyama ewaka, basala endiga nnamba ne bagireetera ng'olaba kuliko omutwe byonna buli kimu n'ebigere. Naye kati juuzi wano lwali Lwakusatu ekiro, omwami n'ambuuza oyagala beef? N'ambuuza do you like beef? Ne mugamba ye. Kati nze saamanyi oba yali ategeeza biki. Kale ne baŋŋamba bo batyo naye engeri oluzungu lwabwe luli olw'ebitegetege ne sibitegeera. Kati ne nziramu ne mbuuza omukyala naye ng'abadde ategeeza ki. Kati omukyala n'annyinnyonnyola bulungi n'aŋŋamba nti ewammwe Uganda mulya beef? Kubanga nze ekigambo beef engeri gye nkitegeeramu nti ennyama kale like etaliimu oba ggumba gye manyi nga beef. Ne ŋŋamba ye. Ne bambuuza omanyi ogifumba? Ne mbagamba ye mmanyi ogifumba kubanga bulijjo wano nze nfumba buli kimu. Kati eggulo nga baleeta ennyama eyo nga mmanyi tugenda girya ffenna nga family, naye ennyama eringa kiro ng'emu ndowooza. Kati ate nagenze olaba nga baŋŋamba mbufe ne Saudi Arabia tetulya beef, bweyo beef eyo ennyama yo wekka. Nange ne mbeeramu n'okutya ne ŋŋamba lwaki yange nzekka.
nange ninga sijja kusooka muneegupapa kulya sikaakulya sooke mbuuzeeko nfune ku magezi ku bannange ndabe abamu abakiruddemu ekyo ekintu kiri kitya kwegamba kale saabitege ningamba oba balina ebintu byabwe baagala okunkoleramu okuyitamu eyo ennyama kwegamba ndi awo kati ate ntandise n'okutya so kati ssebo njasanyuka nnyo ng'onteredde eddoboozi lyange ndabe amagezi bannange ge banampa ng'ennyama eyo sinnakola kisinagirya era nakikutte ne nkiteeka mu fridge mu freezer waggulu era ekyaliyo kyekyo ssebo bambi jasanyuka nnyo nga mumpadde ku magezi